aberekera ku mukwano gwaffe Eva obadde mukyala mugumu omukyala ateekubagiza g'omusanga olabira ddala ali mu bulumi naye nga bambi akyalina akasimayo kataddeko Eva tugenda kumusinga tuusa okusaasira kwangeri Fred maama abadde mukwano gwo omulabiridde omubeereddewo olwagambye badde naza maama nemwambaza fenna ekyo tukimanyi si kyangu mwana mulenzi ali ku maama naye ekyo kyonna neebaza Eva omwana omukuziza bulungi okubanga mukkakkamu basobola okulabirira nakwambaza Fred mukama mugumye ne mukwano gwo webadde mulabirira Eva saa mukama akusomye byonna ebyakusobako tujja kusigala tukusabira omulemerembe mukwano inairahirakyona Sugar mami wa Bruno K akyayongera okuweereza ebisongovu bannange yenna munyiivu bitya mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muri bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugipe like era n'ensaba gwe wenna alina bakusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era ongene mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo. Sugar mami obusungu nga buli mu kika kya waggulu bannange yenna anyumya bitya anyumya n'anyumya n'ebyenkya kambatera okuwano ka vidiyo nammwe mwerabireko. Twatuuka ekiseera nangamba naye lwakyo ntya kati by then waliwo obufaananyi obwali bufulumye ng'omuwala amutuddeko wano ng'ali ku buliri omuwala ng'amutuddeko wano obujjukira yali yeggwe it wasn't me. Okay, mbujjukira yali akola music video mbu yali akola music video kati nangamba naye lwakyo ntya nemugamba owaayi abawala abasinga nze engeri gye ndaba balabika bakwetaaga ate nze saagala kubeera na muntu nga bamwetaaga nnyo ekitegeera kati nangamba banneetaaga naye nze mbeetaaga nangamba ekibuuzo kiri nti nze mbeetaaga alina n'ebirala bye yaŋŋamba kati nemuweereza obufaananyi bw'oyo omuwala yali amutuddeko nemugamba ate kati ono si girlfriend wo ng'akutuddeko nangamba it was a music video nemugamba vidiyo eyo osobola ogimpeerezaako cause I wanted to have clarity nangamba no tennafuluma at that time ate oluusi tukola music videos and I used to do music back then but there are some scenes zo shooting during editing editor nazirekebwe because you shoot for a whole day a video is 3 minutes wait baba mpolereza muganda wake tugende mu maaso nangamba nti it's a music video naye sakitwala nga kikulu nenkireka samulemerako nti ate bikika sana mugamba let me see the video nangamba it's not yet out ekyo nenkireka kati alina ebirala era bye yaŋŋamba kati nemuwa chance mu January omubulize ebyo ebintu wano wonna kati ebyo video byali mu December awo nga I want to clear my head I want to have clarity about everything kubanga wano wonna mbadde weyankwana nentandika omufollowinga nga ndaba like what he's up to what he has been up to kati nemukkiriza mu January netutandika omukwano gwa Bruno K ne Sugar mami ono gwatandika mwezi gwa January era amayira babadde bakola ensonga z'omukwano naye ekisinga okwewuunyisa abantu jjukira ono Dola alina olubuto naye kyokka agamba Bruno K tamalaako akupangirira kugamba nsindika njake biri awo era buno obudde walaba obubiibwe buba lyeri mukozesa eryo olwokuba Bruno K yamukyaye kuba amukyaye kati emyezi giweze 3 ng'amukyaye yamubulokinga wonna bannake byebiri musayiriza eyo maaso wano nina video kamutabani wa Ivinerago Fred bambi kakwasa ennaku kakaabya nenako katukalaba ate sobola okweyongerayo n'amawulire gaffe ebimu ku bigambo byasigayo okuŋŋamba yasembe tugamba ye Isaac tuli mu ddwaliro awo tugamba mpulira eddoboozi olunaku lwennyininyini olwo naye nga yali fine at that point nga asa bulungi ebeera bulungi yali ku dialysis ebyuma
amugamba kuli eddoboozi liŋŋambye nti togenda kuddamu kuyimbira nsi ogenda kuweereza kibalaba ku kigambo kyayogere ekyo kulwekirowoozaako olina okukkiriza ku amaanyi nti atudde n'abamu ku bakulu eyo omugulu gy'agenze. Yongera okusaba okwebaza eri bannayuganda mwenna okuli ba DJ ba event promoters ba DJ batusanga ku shows batwala tugenda ku shows nga mu mbeera gy'alimu mu lunaku tugenda ku bifo ebyenjawulo nga bisatu nga tumuvuga ku sipiidi eya waggulu tulina okukwata obudde olusi n'abamu n'alinnya bo